Mwasuze mutya owuliriza Free Buganda Radio ku programu yaffe Ekiba Kibe n'Ekiba Kibewo okkiriza obagaana Museveni n'abantu be bonna ne system ye ne government ye oba gamba ne family ye yonna kasodde alina okugenda amanya gaffe Robert Kabuye Bositoni mpola banaye mwebale kuwuliriza programu yaffe mwebale kutuwagira mu ngeri zonna mu mitima mu myoyo ne mu bigambo gutusinze gutusingide ddala Ayi Ssabasajja gutusingide ddala empologoma ya Buganda waliwo abaganda ab'Uganda abatulyamu enkwe ab'Emmengo abatulyamu enkwe waliwo n'abali mu diaspora abaagala okutandika okutumalamu amaanyi bannaye tubadde tusaba abantu abalina endowooza y'okutumalamu amaanyi programu yaffe tubasaba n'obwetoowaze bungi nnyo temutawaana kuba ekiseera kye tulimu tetukyalina budde bwa kwonoona bwa kumala nga tukawana n'abantu tuteesa n'abantu ekintu kye tuliko tuli ku mulamwa tetwagala kuva ku mulamwa omulamwa gwa mulabe Museveni ne gavumenti ye ne sisitimu ye Obuganda buwambe ekyatanakiraba ku ssaawa eno ayifiirayo bannange nze kyembadde nteesa oba kyembadde nsaba abaganda kyekiseera buli mbuzi edde ku nkondo yaayo bannange tufa tuggwawo kati amasomero abaana be bakozeemu ebibuuzo bonna baganda kyokka era omuntu nga muganda ekyo era talinakiraba ssaawa eno abaana be bamma emirimu baganda bano abasajja bakoze ebisomero byabwe biri eyo mu Buganda sebiri registered birimu baana baabwe byebifuna scholarship scholarship eziva mu State House zonna za Abanyankole Banyarwanda Basiga abaganda olumala okusoma bawa ebibuuzo byabwe babisazaamu kati batandise kuba bayimbi masasi kwegamba kubuzaabuza ebintu ng'okulonda kunaatera okutuuka abaganda tuleme kwerabira batta abaganda baffe ne bannyinaffe ku lw'ekayunga bagaanye Kabaka bino byonna ebigendererwa kumalamu Buganda maanyi na kusaanyaawo Buganda ekyatanakiraba alifiirayo naye kino tekigenda kubaawo ono omusajja tetumanyi mutima gwe gye guli tetumanyi gye yava talina famire tafiirwa naye atulinnyeko eno Obuganda essaawa eno tetulina budde bwa kwonoonera ku Museveni ne gavumenti ye bannange abali mu diaspora twegatte tulwanyise omulabe Ekiba Kibe n'Ekiba Kibewo Robert Kabuye Bositoni bano bonna balina okugenda era n'emisango gye giri gigenda mu maaso abeetema ssente tusaba mukubire bekikwatako nsigadde ndi Robert Kabuye Bositoni tunaabawulira